Okay, ntandika n'okusaasira family bagamba kukati ekiti kyoncho gwapo omusaayi gw'abalala ntandika n'okusaasira family zaabo abafiiriddwako abantu baabwe. Nange mukwano gwange ezaamu taata we yafudde ate nina negompulidde akubikidde oyo mukozi waffe kobukidde yafiiriddwa maama we alona mukozi wa jjolo yafiiriddwa jjajjaawe kwegamba bannange kufa ku nyinyo. Tubasaasira mwena mwenna abafiiriddwa. Tusaba Mukama Katonda abagumye n'emyoyo gy'abagenzi abeere ng'agiramuza kisa. Abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikidawutinga ngako era kyewala nnyo okulaba nga sidawutinga. Kyemmanyi Katonda gyali. Nedda kati wati kati omuntu wafa alaga. Omuntu wafa omwoyo gwe gwambuka waggulu. Omuntu wafa abagenze mu nsi endala eno n'agivaako eyo. Obulambo okuusa abuvaako n'agenda kunyaba Holy Spirit. Omuntu afa mubiri. Kufa abakkiriza. Engeri ensonga lwaki wadde onywa kasoda kufaako. Naye nga thank you so much for watching ladies and gentlemen. Basponsa baffe abo yasinga bamanyi Jolo Quality Properties banesigenda ko bagamba mwe abandaba aba Jolo Quality Properties tutunda plot okuvira ddala kakadde kamu n'ekitundu. Oli eyo tulina plots za kakadde kamu n'ekitundu. Tulina plots ebyapa tutandikira ku ddala ku millions 15. Kati tobeereyo ne weeyibala n'ogamba bannange njagala ttaka naye sirina sente zonna zisobokera ddala mu Jolo Quality Properties. Kuba kweye namba bannange tulambuza bwereere tetujja kuyadde n'ekikumi. Naye bw'obeera olambula tambulamu ne kasente. Bangi mutuvugisa amafuta naye nga temugula bamikwano ekonomi mugiraba. Mujenga mulina kasente. Lwaki bagamba otambulemu ne ssente nti oyinza otuuka ku poloti nga mu butuufu yo masavu nga wootambulira okudde wako kima ssente ogenda ssanga bagitutte. So kikuyambako okugisibako ne muwandiika n'olitabala. Kituufu. Alright. Mawulire ga nnaku nnyo naddala ku bantu abawangalidde Masaka apo. Story eno mbadde sigigoberera nnyo naye ndowooza gw'omu ku bantu abadde basinga bana tubeera ku TV badde ng'ogyogerako. Waliwo omugagga e Masaka yafuna akabenje ng'ali ne famire ye. Abaana ababiri yali abazza yali abatwala kusomera bweru. Naye yali abatwala ku kisaawe Entebbe. Ku kisaawe Entebbe abaana bagende basomere bweru. Naye n'afuna akabenje wa ku Express Northern Bypass. Naye kigambibwa mbu Express Northern Bypass. It's the same. Luguudo lw'emu kale highway. Naye era bagamba mbu akabenje ako tekaali kabenje benje. Kaali kamaanyi. Very I'm not like you know they're saying nti akabenje kali planned mbu. It was a planned accident. Yes. Now this gentleman was driving his kids to the airport. Yes. Nga bagenda okusoma. Nga bagenda kusomera bangambye Canada. Naye nkyaterezaamu kaawo. Nafuna akabenje. Sinti yatomera board obitegeera ebyo akabenje akatategeerekeka. Naye akabenje nakasanga nonno nga nzijano era nakugamba. Nsaza akabenje naye tuwanzikirizaamu. Naye olaba olaba apo abasajja badduka emmoloka kululu. Ekyo sisobola kati nze osasobolera kidawuti ng'olaba apo they're saying maybe the brakes were tampered with. Because that can also be. Can also be. By the way, oyogera ensonga ebintu bitandise okugatta. Bitandise okugatta. Omukulu ono omugenzi ono okufa kwe kukutte amawulire. All media houses, be it mainstream, social media, they are talking about this gentleman, the deceased, and abaana bona tebabalinako. Naye amawulire gazze gatya. The mother of the deceased and the wife, the first wife, Chala mukulu ne Nyazaala bali mu lutalo.
bawanira mulambo ayagala bamuziike eri ewaabwe. Mukyala mukulu agamba bamuziike eno bano abaana babadde bamukyala mukulu naye babadde bamukyala mukulu esigeza abadde abeera nnyo ategeera nnyo omukyala mukulu bagamba mbu badde tabeerayo nnyo ye maama agamba mbu omusajja agenda n'amugamba mbu omukyala atambula ekiro mbu omukyala mulogo bingi maama bye yayogedde awo mu kkooti n'agamba kale imagine your dad, your mother and your wife start fighting. Have started spilling. Nazo olaba bino byonna nze wendaba lwaki the families are clashing byabugagga byokka. Are you sure? Byabugagga ebyobugagga bijjiramu wa n'okuzika omufu ku different okulwanira ozika omufu bale ngamba bandi badde bazikonfident badda mu kulwanira ebyobugagga. Kati olaba ye omulamuzi we yagusaze kulwakumeka ku lwokuna n'agamba maama namwandu azika abaana be ne maama nnyini mutabani azika omwana we. It was not fair. It was a fair win. It was not. Have you ever lost your beloved one? I know, but of course, let me cut omugenzi the problem wetandikira up. Etandikira ku mugenzi. I had it yakola dami. Yes. This should be a wake up call to men. You can just say ne damage eri naye nga bali kwese. Bane nga abantu b'ekika bazibu. Kanola banzi esange damage eri naye nga bali kwese. Chengamba, we have social media. Is a damage public. When I die, everything of mine goes to my sister Shakira, who is going to take care of my kids. Because it's only person. Oh, when Nina, my sister. In fact, there are two sisters. My sisters, basically my sisters. Because all the sisters I have. Because in case Katonanga chikoze when I die, my kids cannot take care of themselves. Because they are the people I trust that cannot let my kids suffer. Naye omukyala ndaba zino essaawa omukyala omufumbo nkimanya abakyala baagala nnyo mukaboosi you get then relax. Bamama abaliyo abakyala abandaba zino essaawa bannange tuyiga okwekolerera. Omusajja ne waakuwa kimugambe kiteeke either mu mannya g'abaana bange oba agange okwewala bino because I was told omusajja alina 1 billion on some account, some private account, like abadde mugagga Masaka. Inti wale na video ke nalabye mama we yakutte ebyapa more than over like 5 land titles nazi wakati kilo wejo. No, atikilo wejo wedi so no wafe wedi babira bamuita pokilo nazi kwata na abimwa so bino byonna biraba nti teka ndowooza they said ne bagamba nti ababakulu babatabaganye baliwo like kati nga kangoyo oyo gwe balikwasiza ebyapa era okubanga mukulu ali influence. Why do you want to make peace nga nkwasiza ebyapa? You can make peace nga tetukwasiza ebyapa. If uliza if olutalo luvuddemu because olutalo luli ku byanfuna so kati okujjawo ekyo you have to put ebyenfuna ebyo on a neutral ground kuba oli ayinza okugamba otalina bbeera nabyo okukwatako okufuna amasannyalaze okategedde oli ayinza okugamba nti bibeere ku neutral ground nti weobeera nabyo mbase neeraliikirira nange wembeera nabyo oba neeraliikira so tufuna omuntu omu asobola otugatta tuwakwasa Nera ekyo kiddayo ku musajja. Ekyo kiddayo ku musajja byonna byonna tebyandibaddewo singa omusajja was clear. Kati kankunnyonnyola simple nze engeri wenjiraba. I'm skeptical about nti eddamu omusajja oyo teyalikola. At some point kiyinza okuba nga omusajja oyo yali mugezi nnyo simple tosobola kukola bintu weebityo olaba nawe olinawo 25 gwe wali wakozedde ekyama eddamu. Ettaka lyakati likoye. Yenaka kula mujolo. Wakozedde eddamu. Nakafune endagaano. Nti kulowi okitegeera tosobola kuŋŋamba nti omusajja abadde n'ebyobugagga weebiti nga takoze eddaame. Kiteekwa okuba nga waliwo atulidde eddaame. Waliwo eddaame on purpose nga bali kwese. Simple.
simanyi bulumi I don't know but a widow ng'obadde oyagala musajja wo n'omuviirako what kakambuza mweno saga gwe oli ku saidi ya maama oba ya mukyala nze mu kuziika nze kyobulaba nze nagamba abeewaffe oba banjokye in fact nze bagenda kunjokya because even the saga of kunziika nze mundekeyo wenywedde mara nze gye simanyi omusazi wajja n'andya nze ebintu era ebyokuziika so I don't believe in these things mbulako bangambye omusajja saalongo takola kikaaki nga batakola bagita bata graveyard ye so balina muziika eri ewaabwe embu yasikira jajja ne taata we so he has like two busikira lwaki maama alemeddeko bya nnono naye maama neera olaba interest ya ssente waliwo ka interest kasente weeryawo ezo gundi zenkugamba ziri awo ensonga ngezo omugenzi abadde alina abaana abiri mukabaka be yafudde nabo alina abaana 11 plus omwe musajja waffe tutegeera abaana abatuufu osanga waliwo n'abalala I think those are ensonga eno nze ndowooza gimala obulungi they will also engage the children but most of them are minors. These were the oldest bano badde abakulu yafudde nabo abo bebaddemu ng'abakulumu so the rest are minors myaka zikawansi wa myaka kati bana abana nabo ziikibwa bano abaana baba gundi bagambye maama aziika abaana be neono aziika ebiki I think it will be sensible if these kids lie next to abakazi abali eyo bannange bamother iniro tukimanyi muvudde wala n'abaana bammwe ne otujja mu bufumba ate temututeekako nnyo bakita batyaluko you get n'obwobeera mu kooti simple okiraba nti Nyazaala tayagala ono mukazi okiraba bulabi nti omukazi ono mukazi bamutamwagala however much but this woman decided to be with your son okitegeera mwe bamaama muzaala abaana abalenzi ne mubakola ebyo mwebale nnyo naye omukazi n'aguma gwe maama okimanyi engeri gy'okugenda muleba n'ozaala omwana omu babiri basatu ew'omusajja ekyo naawe okimanyi bulungi abaana bo ne babakutwalako baawe ne bamumutwalako do you know the pain that woman is going through naye neddala byo apo soka ompulize bulungi naturally when a person dies balina muzika waabwe unless that person nga yagamba nti munzike wali ekyo si kigaani kuba kati ensonga y'okuziika omukazi teyandiyingiddemu that is it omuntu abanga afudde unless ye mu bigambo by'omukyala yagamba omwami wange yaŋŋamba wembeera nfudde banziikewa ne maama agamba nti mutabani we yamugamba wabeera afudde oli omukazi mubi kati tuli mu mbumbu baŋŋamba leera kooti kwetambulidde baŋŋamba mutabani wange yaŋŋamba ba wange yaŋŋamba simple waliwo bagiyita batya eyo ekintu omuntu kyakola ng'afunga eddaami we liri naye waliwo waliwo atulidde eddaami byanfuna either ng'omusajja ebintu byonna yabikwata n'abiteeka mu gundi mu mannya ga nnamba emu bannange gye buba buvudde ne gye buba budda omusajja omukazi gwasoose naye most cases akwata 90% of oba kale tugambe 60% of his belongings n'abiwa nnamba ki okumwebaza okumugumira ebyo byonna ebyebisiru byonna bye baakola ki bye baayitamu kati nze I don't know I have it in my heart nti eddaami weeriri ne waliwo eyalituulidde because omukazi ono mu ddaami mwali ate ekika kyonna simple ne mu kooti obadde okiraba ekika kyonna eyo omukazi tekimwagala nekana akakazi ke baleese akakazi nnamba 2 naye bannange abakazi tulina emitima era nze kyokola nagambye enfa y'ono omusajja ono wallahi mama Fina tasobola kwogeza bafu mama Fina nansonyiwa naye lwakuba wallahi singa bino ebintu byali bituufu twandizukusiza oyo omusajja n'ayogera ate onazikula bafu taboogeza abo bonna kali mu Uganda sabize bandala because nze byonna byendaba nze wongamba kisoboka okuba nti that guy
story yogamba nti breaks may have been tampered with. It is also possible. Because first and foremost, olaba omusajja abadde alina hidden account ng'eriko 1 billion. Bane ebintu byenfuna olaba omusajja omuntu asobola okukwata akaana k'omwaka ogumu n'akatwala ne bakasaddaaka. Tosobola kungamba nti teri asobola kutampalinga na breaks za mugagga oyo kubanga amusi. It is very possible. There are so many rich guys that have died just like that. Naye nga purpose is in most cases ba business partners basobola okukikola. Ekisooka okubeera nga business partner oba balina ddiro gye bakutudde oba balina ekyobugaga kye bagabana bamugyewo yakisigaza. Tonzijukize embeera gye nayitamu n'enkaabo. Apo walinako emmaali gyewali. Tugenda obadde okyagamba. Ebintu byenfuna kyobola banze always advise people. I have a friend. Okay, there is some special person I had. He died like that. Bagina ne bakuba deal nini and there was good money. Weba avayo ng'onagamba, you know what, I don't want to go back. Okitegeera. Nafa. Yali ali mu kusaala nangwa. Weyagenda side emu n'esanyalala ebyo bangamba mbu side emu n'esanyalala bwe bamuzaayo n'akutuka n'afa. It is very possible in business oli asobola okujjawo ng'akulabanga his threat. Naye nze neewuunya, how do you sleep? How do you get sleep? I don't know. Ate ebintu bibeera nnyo mu mmwe babbulooka b'amataka. Ekyo sijja kiwaga. Olaba like bangambe ekyanja I'm employed in Jolo Quality. Quality Properties. And Kumusara. Era babera mubeera company mubeere babbulooka b'amataka. It is the same. Gwe mutoni Mukamange bulooka. Mwenna muli babbulooka ne Liyani muli babbulooka b'amataka. Now, there are stories. Someone, Katurana, for example, nga with SAS. Plotting Chisas is very expensive. 100 million? In Chisas. Getting a plot is billions. Hey! I don't know which one is like in 3 billions. What is Chisas in our town now? It's like 5 billions, 10 billions. Now, for example, tugambe nga Chisas. Basobola okufuna akataka ne bakabulooka aka billions naye nga nanyuma bagenda mu 8 nga bo bagenda gabana ezo ebbiri nga bali bana oba kale nga bali babiri oli n'abanga ayina akataka kalayo naka billions 2 nga bafunye enjawulo ya billions 2 n'agamba naye katono lwaki simujjaawo nze ne investinga wali asobola okutta osigaze ebbiri kyobola banze apa I believe in doing things ng'okimanyi oliweka. You can partner with someone else, at the end of that day, yeah. If you can't do things alone, it is better. There are people who do companies, they will stand covered baby. Naye bannange olaba ssente we zibonyaabonya omusajja abadde mu fridge wiiki nnamba. Ate kati olaba n'ebyo ebintu by'obugagga family member tolyako ba family bematema anti olaba leera n'ensikirano nti yasikira jjajja n'asikira taata kati okitegeera. So there is man ate the bit that masaka nebyonoonekera ddala ng'olabira ddala kiki waali bannange abakyala abali eyo bannange omulamuzi yasazeewo n'agamba nti every mother should take their children. Kati ali like nze nalabye nga olaba eno mu Bible where the king omukazi we balwanira omwana kati king n'agamba bamusalemu mu makkati. Now omugezi era yagamba no omwana wa abaana bange balina beera kumpi na taata kati choice bagirekeddemu bambi ono omukyala jjukira ayina era kati omukyala yalina okukkiriza abaana okulabika omulungi ekitegeeza n'omulamuzi kisoboka okuba jjukira ono omukyala ono akyalina abaana abalala mu musajja abo si be bokka naye nze mweyo embeera nze waliwo otuuka essaawa n'okkiriza. If I would advise the woman, you let abasajja olabaye wobeera ng'oli ne mukyala wo nga bambi akuliridde kati omukazi n'obumulawo wallahi tewali musajja mulala asobola mukwana. Mami wange omanyi kyaŋŋamba
Remember, like I'm building my house with her. It is purposely me and my mom. Now she's planning to retire and come back to Uganda. Naye mugamba, you're going to stay with me. Nagamba, sagala kubeereyo munaye na mukyala mukamwana. Kumumalako bannange bamothers ndo bamalako emirembe. No, ate side mwe bamaama bammwe ababba abaffe. Be basinga okumala n'obunyabunya abasinga to a scale of 90 from 100, 90% of women. No, nyazaala okubonyabonya omukazi kiba kisinziira how gye beetwalamu. However much you be kind to these women, yeah? There is a way that we bakusojja either bakugamba wafunye ka apple kakola ku TV abasajja bakakwana oli ne malaya, you get kati gwe omutabali ne bakutekamu ekintu ekibi kyekyalidinga n'oyo omusajja okufuna abakazi abalala. Ostegeera mumwa mubi ngomukazi obambi bamusojja ebigambo ebiyitirivu ennyo. Generally the mom didn't like the woman from day one. She didn't, according to the family members. Naye according to the other story gy'ogamba ey'omu Bible, nze I would advise the woman to accept the children, lie next to the father. But olaba, because why? Waakola ekyo n'aba separating. Kigenda kuteekawo oluwongo between the ancestral home of the father and the rest of his kids. That is tusobola kyewala. The only way to these kids to remain basigale nga balina obujjajja kitandikira waneeno. Because Apple, you have your kids, you have two beautiful kids, one daughter and one son. Mufudde mwenna. It sounds weird. Ogamba nti babaawo. Lero laba omukyala era bamutadde mu dilemma. Yeah. You know, no, omunamuzi, however tough the decision would be, yandigambye omanyi iffe tuli Baganda. Abaana babaziike waaki. Ate Apple, waliwo ne wotuka ekiseera ng'omuntu, let things go. Now, this woman, I wouldn't have advised her to go because yafuuka lwafukira ddala olutalo lugenze mu mawulire. Nze singa nali an upper hand that I could speak with this woman in person, I wouldn't advise her to reach that extent. Because apo obanga omanye amazima, apo teri kisinga kukakkanya mutima gwa muntu nga kumanya mazima, oli n'ateekawo obukumpanya n'omuleka mwezi. Kati simple, mbeera nga sikolagana naawe. Nenzija ne banzika ku your property. How sure am I? Nze wembera njagala wakujja ku bijja by'abaana bange. They will allow me. No, of course they cannot. Tebasobola kugaana genda. Family eyo gite mbu. Anyway, tisoboka. Kati noono ng'agamba omusajja ndi mu muziika eno. Mbeere nga ngenda nga nkola ki? Because me I believe the woman loved the man. Kati wali wa muzika lyabadde lyali ttaka lya mwami. Lya mwami. Bwe balikola bonna. N'omukyala. Kati there is a very big portion of insecurity. Everyone is insecure to do this. Kati ne mama yizo ogamba omwana wange. So, byonna bino ebyokubeera mu busimala ng'abamuziika eno kwekwasa. Ako kantu katini nnyo in depth byanfuna. Omusajja byakola ki? Byabadde ayina. Kati nze omulamuzi naye yakoze ensobi. Mu mateeka yandibadde aga omusajja amuteeke mulimbo buli omu amusanga mu access. Weebalenya. Naye mu Buganda nti tekikkirizibwa. Ate mwe abadde Saalum. Ati mu Buganda waliwo amateeka gatukesera nga gabypassinga ebyennoni. Munange byebyo ne bambye abakyala tukole nnyo. N'abaami abali eyo bannange bw'obeera nga okoze ekintu ne mukyalawo kiteeke mu mannya g'omukyala. Famire zammwe mbi nnyo nga gye nkomezza. Babeera nga batijja n'abakyala bammwe nga muli balamu. Ate nammwe abamu mukimanyi nti nebeera nga okyali mulamu bakugamba ekikazi ekyo kibi kikola bino. Famire mmwe abasinza okuleeta separation between families ddala sayidi y'omusajja. Now, olaba n'obuzibu bugira Apple. Nammwe abakazi abafuna abasajja. Mutijja nnyo n'abantu abo. No, there's... Uliriza. Mutijja nnyo ne mu opening. Now, this should be a lesson to each and every person. Embeera, okwewala embeera eno yatuse kuno omukyala. Always learn to be yourself. Wabaawo okuziika mukyalo genda oziike, toyogera nnyo n'abantu. Babuuze,
tukiriza omulimu golesa abaana babuuze malozika kolaki tambula naye abasinga mwegula nnyo ate awo nga bagamba weewulira wokola ekyo simple ofuuka leera mubi ekikazi ekyo bannange kijja buzimu kuziika nze katuwuliriza you know I'm not a fan of ku outside ekiro empewo ebeera nnyingi I have that problem so sigenda nnyo mu lumbe kati waliwo olumbe lwe nagenze kunagamba oluwala olwo era luzze like terubuuza ate olubeera lwogera mu Luganda you get I mean mu Luzungu tamanyi Luganda mu Luzungu kati nobukola ekintu era still bajja kunoonyayo akantu akabi ekinooleta abaana ne bajja ne babuuza gwe n'otuula eri family omukazi oyo yeeraga tayagala kwogera naffe buli wajja yatuula eri you get so anti yagamba you guys need to pick a leaf from what is happening right now be you because at the end of the day buli omu bagenda mwogera kulaba mwogera kwanita amongo olaba mwogera ku Janet Kataha Museveni mukazi wa Museveni everyone is talked about so you have to bear with that abantu bo bagenda kwogera naye always be you gamba bugamba naye joko omachumanya abantu kati nga gwe wogambye nti for you 25 kwanaye jo wagula mu jjolo it is aligned bulungi nti wembeera nfudde Shakira akole ki yalina okulabirira ate nga tukiyogedde like mu nkukutu kanti ogenze n'ogamba maama oba ogenze n'ogamba taata it is public nti oli bamanyi nti naye kati olaba eno family mama agamba mutabani wange yangamba nono yangamba nesinga yatuuza meeting because he had 2 titles of that dead yandituuziza at least family n'agamba in case of anything ebyange byonna biri waki bwe bati verbally ng'abantu abalala weebali because they are what they are witnesses simple eddami babikwesa eddami n'obuzi obulala family z'ennaku zino we tend not to respect the elders in the family. Now, a family singa yayinamu like for example tugabe tulinayo judge oli buli omwabo oli they will take decisions nebitatukana mu kooti naye ekintu olaba kyatuuse mu mawulire kirabika tewabadde bakulu elders balungamya mu nsonga eno now family swadde imagine the trauma the kids are going to go through my dad died with my sister and brother so I think there are some things we need to just handle inside our homes okwewala okwerabisa kati family egenze mu record mama ne obanga obadde mutuufu you've gone on record there is a portion of Ugandans that don't believe what you're saying even the woman same way it is just a matter of kukakana uyo bamuje mulimba bamuje kati bagenda muzika like mudwali bagenda muzika just a few minutes from now imagine no one sendeza ate sendeza nezikubonyamunya ne mukufa kwegamba family bana family za fimbi waliwo n'omukazi gwe nalabye eyagambye kino ekikazi ekinene kino kankibalageko mwenna kino ekikazi kino bannange temukiraba bulungi ekyo bana ekikazi kyayogedde bubi kyagambye simayanga nze nazaala abaana abalenzi naye mukazi gw'obadde wa mutima mubi kyovula Katonda yakugyeko omwana omulenzi I don't know how relationship n'oyo omusajja naye yayogedde mingi ali ku saidi ya famire yaki y'omusajja okitegeera mujje mumpalanirako bubi bannange yayogedde bubi nnyo mbu ffe tuli ba mukisa tosobola kwogera kintu nga omukazi munne afiiriddwako abaana akabaddeko gundi ki media what bash kanganonyi wano wakawulira abantu kyayogedde kuba maama tosobola kubeera ng'oyogera bigambo batu ku mukazi munno nga nawe okimanyi nti leeba eruma okuyingira olumuleeba lutalo lunene nti abakazi abamu tebava nayo okitegeera negwe nodde kyovala mbagambye famire z'abasajja bwe buzibu era abasajja abali eyo bannange bwekola ebyenfuna separatinga birungi be specific nti kino na kino kiri mukyala namba 1 kino na kino kiri mukyala namba 2 kino okumanya bannange waliwo abakazi abalina omitima emibi omanyi waliwo omukazi gwe balese mu kooti wadde ziga wadde okulaga emotional distress
simple obeera oyagala omukazi wo naafa there is that effect gyekuteeka ku mutima nobeera ng'ogumya otya nobeera mu kooti nga you testifying about your man you break down and cry chick dint bawenza okuyiga mugende mu famire mumuwasanga mumaze ozetegereza famire bwebanga talina ddiini poteya famire bweba talina ddiini ki poteya musajja towasangayo singa omukazi ono yali alina ddiini bino tebyandibaddewo fenna temuyinza kuloza nti eddiini tugyebisse njiza ni mukazi mutakisiramu nja kwebikka obukaya naye nina ddiini y'omumutima akakabisi kakakazi ak'ebitanda akakabisi nakati bakusindika abaana abalanzi abawala abataano nakasindika omu era yeyagenze mukama abadde akalaba mukazi gwe toyinza kuba maama mulungi kuza mwana mulenzi era mukama n'amukuggyako abatula ekitiibwa abazadde abana balenzi natubakuza wajjanga n'opankiranga ku wende bajja kundaba How sure am I? Omusajja kwebe ebigambo bewulidde side y'omusajja nti that accident was normal accident. Naye alondoza naye akyogedde yaze. Tosobola kudda mu kamera ne weewaana. Nze nazaala abaana bataano balenzi. God gives and takes job. Bagita bata job. Yazaala abaana Katonda n'abamuggyako. Not because he had so much belief in God nga Jacob ayagala nnyo Katonda. But it was God was testing him. N'abamugya kubonna. Sinti bannange eddiini tetulina gyeteeka mu bannange nze ndi wa ddiini nnyo you get. Katonda yawa era yajjawo. Ayinza okuba abanga abanzigyeko. But we don't know. Abawo bayinza okugwa eddalu. Oyinza okuba n'abaana bo bataano abalenzi gwe mukyala gwe yeewaana naye n'olemu okufunamu ow'omulama bwoti. Naye nga bonna weebali balamu. Naye mbunze nja kukola ekintu kyonna. What does that imply? Famire y'omusajja. Bannange famire z'abasajja betufumbirwa. Allah taata abange. Tobola ndi mukazi mukozi. Kolera abaana bange. Thank you so much, ladies and gentlemen. It has been myself, Simple MC, alongside the mother of 20, Apple. Nalungo tubbi. Akutogamba tuwawase. Tochikola bambi. We are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Baye muje mutuguleko plot kakadde kamu n'ekitundu nga wewangulira poloti yo era ogiteeka manya g'abaana bo oba ababo gwe gwobeero decidings tulamuza bwerere tetujjako yadde n'ekikumi wobeera ozza okulambula tambulamu ne kasente tulina okuteeka okuvira ddala kakadde kamu n'ekitundu awo tubeera mu ndagaano ebyapa tutandikira ku ddala ku millions 15. Kale musule bulungi bassebe ne banyawo musibe bulungi mwelaba.